Emitwe gy'amawulire Kitalo babiri bafudde. Uganda yakubudamya abantu 2,000 okuva mu ggwanga erya Afghanistan. Ebibuuzo by'akamalirizo ebya siniya ey'omukaaga byakufulumizibwa. Mwena wa Derick agudde mu bintu. Weasel ebibye bibi. Anita Fabiola avudde ku mudaala gw'abanoonya wabula nga leero mazaalibwa ga Farida Nakazibwe. Galindirire mu bujjuvu. Mukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala kubeera nga muntegeranga amatu entakera. Mwebale nnyo mwebalire ddala gyonna gye mutuusako engalo. Mwebale nnyo okunoonya ekigulira Magala Eddiba. Amannya ayinza omumbejja Aisha Nassolo zize butereevu okubeera nga ate nkutuusako amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda oba oliawo ate n'amawanga agatwetoolodde. Nkusaba gwe atana subscribe nga bambi subscribe nga oteekeko n'akadde tusobole okubeera nga ate munange ofuna amawulire buli agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ate naawe ya subscribe nga n'oteekako n'akadde ekyo wakola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala era kyenkusaba buli ggwire lyonna lyonna erigwa wano genda mu maaso n'okubeera nga ate munnange olyekkaanyira nga butereevu. Ntandise n'amawulire nga gannaku nnyo okukamala okubeera nga Uganda yafiiriddwa General Pecos Kuteesa ono nno nga yabadde yakawummula amagye era nga bambi ono yafiiridde ate wali mu ggwanga erya India gye yabadde yatwalibwa okubeera nga atajjanjabwa kubanga abadde mulwadde. So eyo gye yali yatwalibwa okubeera nga atajjanjabwa mu India bambi gye yafiiridde era nga tusaba omwoyo gwe Katonda bambi aguwumuze mirembe era bambi agulamuze ekisa kubanga si byangu n'akamu n'akeddagala era nga tusaba bambi agumye emitima ab'eŋŋanda bako ate munange n'ab'emikwano wabula nga ate naago gakyali awo ate kalina ebadde ezimbibwa ekiteebi ku Star Division mu Lubaga bwetyo naye egudde era nga tekinnategeerekeka bantu bameka ababadde mu kalina eyo wabula nga wetwogerera bakajjayo omulambo gw'omusajja gumu weeguti era nga bakyanoonya balabe obanga waliyo abantu abalala bambi ababadde wabula nga omulambo gumu gwe gwakazuuka era we batyo bagututte dda mu mukyala ate wali emulago bambi kitalo nnyo kitalo ddala bannange ebigenda mu maaso mu nsi byo si byangu wabula nga buli omu waali twesabire ate tugezeeko n'okubeera nga twekuuma wabula nga ebyo bikyali awo ate Uganda yakubudamya abantu okuva mu ggwanga erya Afghanistan 2,000 era nga wetwogerera olunaku olwaleero abantu 5 be bakabeera nga ate bayingizibwa mu ggwanga Uganda era ng'okusinziira ku minisita ey'ebigwa tebiraze bo bagamba nti beetegefu ddala okubeera nga ate munnange barecevinga abantu bano okuva mu ggwanga erya Afghanistan 2,000 ekinajjukirwa nti mu ggwanga erya Afghanistan ebigenda mu maaso mu ggwanga eryo si birungi si byangu n'akamu n'akeddagala olw'ensonga nti Abatalibaani ate bagenze maaso n'okubeera nga beefuga bagenda bawamba ebibuga ebyenjawulo saako ate munnange n'okubeera nga ate bakola obulumbaganyi ku bantu abo abamu ababa basangiddwa mu bitundu ebyo bye baba bagenza okubeera nga ate bawamba wabula nga abamu ku bo abantu abo basazeewo okubeera nga ate bambi beetegula ekibambulira era we bati abamu basazeewo okubeera nga bagenda mu mawanga ag'enjawulo basobole okubeera nga ate bambi bafunayo obubuddamu wabula n'eggwanga lyattu Uganda ge gamu ku mawanga agamu agalondeddwamu okubeera nga ate munnange abantu bano babuddamizibwa era ng'okusinziira ku bigenda mu maaso kigambibwa mbu eggwanga erya America lye lyasabye Uganda okubeera nga receiving abantu bano 2,000 okuva mu ggwanga erya Afghanistan wabula ng'ekyebuzibwa muganange gwampuliriza Uganda yatuuse ku ssa ery'okubeera nga ebuddamya abantu mu nsi eyaayo naye ng'ebyo bibadde bikyali awo anyway nga tukyebuuza Uganda egenda kukola etya okubeera nga era eyimirizaawo abantu bano ate amawulire ne gafuluma nti eggwanga erya America lirigenda okubeera nga likola ku buli kimu ku bantu banene abagenda okubeera nga bajja mu ggwanga lyattu Uganda ensi eya America yegenda okukola ku costs zaabwe zonna na buli kimu. Kale munnange bebyo bigenda mu maaso mu Uganda wabula nga ba social media in-laws bo batandise dda okubeera nga ate embeera eno bagikolamu effujjo nga naawe w'obimanyi ebigenda mu maaso wabula nga ebyo nabyo tubitadde ku bbali ate ye mwana muwala Muna ffenna gwe tumanyi obulungi ono mu Nakatemba ono mwana muwala bambi yagudde dda mu bintu era nga wetwogerera ye brand ambassador wa Multi Mind Travel and Tourism bambi congratulations Muna wa Derick wabula nga nago tugatadde ku bbali ate ye omuyimbi waffe Weasel ffenna gwe tumanyi obulungi ng'amannya ge amatuufu ye Douglas Mayanja ono ebibye mu butuufu byabijja okuva we yakuba omukozi
we bw'atyo n'amumenya amagulu. Bw'atyo poliisi yavuddeyo ng'erumiriza famire y'omukulu ono okubeera nga balemesa okunoonyereza okugenda mu maaso. Ekigambibwa mbu essimu y'omukulu ono Weasel poliisi weezikubako amasimu ge tegaliiko, ate ne famire ye yeefula nti temanyi mukulu ono gy'ali. Era nga mama wa Weasel yawuliddwako ku Spark TV nga bw'akyayogera ng'agamba nti nze simanyi mwana gy'ali, muntu mukulu nga ye agamba nti bannange simanyi mwana gy'ali. Kale kwegamba yayogedde bingi naye nga yo poliisi ebalumiriza okubeera nga ate balemesa okunoonyereza okugenda mu maaso. Kale nno ne Weasel bw'atyo ebibye mu butuufu byayonooneka, wabula nga teri n'omu mu butuufu amanyiwa gye binaggwera, wabula nga nagwo tugatadde ku bbali. Ate ye mwana muwala Anita Fabiola ono gwe tumanyi obulungi yali abaddeko ne Miss Uganda. Munnange ono bw'atyo yavudde ku mudaala gw'abanoonya era ng'eyamututte si mulala ye boyfriend we ono gw'abadde amaze naye ebbanga ayitibwa Mubiru Mark Ronald. Ono bw'atyo yamutaddeko akaweta kankusibiddaawo wali ku biici etannategeerekeka, era nga bambi mwana muwala ono yavuddeyo bambi ng'essanyu limuta, wabula nga kigambibwa nti mwana muwala ono yandibanga anytime from now asuubira ka baby. Bye byate munange bigenda maaso n'okubeera nga bitambula, wabula nga bambi congratulations Anita Fabiola. Bw'atyo ye yasobodde okubeera nga ate munange ava ku mudaala gw'abanoonya ne fiance we kati abadde boyfriend Mubiru Mark Ronald. Wabula nga naago tugatadde ku bbali. Ate ye minisita w'ebyenjigiriza omukyala Janet Museveni ffenna gwe tumanyi obulungi bw'ati avuddeyo n'ategeeza nti ebibuuzo ebya siniya ey'omukaaga ebyakamalirizo weebityo byakufulumizibwa ku lunaku olwokutaano. Kale munaye gwampuliriza ng'olina muganda oba nawe wennyininyini nga wabituula ebeera ng'okimanyi nti ebibuuzo byo essaawa yonna munnange ku lwokutaano bigenda kubeera ng'ate bifulumizibwa. Katusabire munnange abaabikola basobole okubeera ng'ate bambi babikola bulungi, kubanga kinajjukirwa nti embeera mwe baakolera ebibuuzo yali ya ttabbu nnyo okwawukana ate n'emyaka gye tukubye emabega. Kale nga munnange bye byate bigenda mu maaso ku bibuuzo ebyakamalirizo ebya siniya ey'omukaaga. Buli omu tegeeza munno nti ku lunaku olwokutaano bwe bityo byakufulumizibwa. Wabula nga naago tugatadde ku bbali. Ate Farida Nakaziwe ffenna gwe tumanyi obulungi ono akola wali ku NTV news anchor ate ng'era akola ne ku program Mwasuze Mutya. Bambi leero gabadde mazaalibwa ge, abantu bamulaze omukwano. Bambi bw'ati avuddeyo n'agenda ate ne yeekubya ebifaananyi ng'era naye w'omulaba ne bawalabe. Mutuufu omukyala ayagala ennyo abaana be era nga tabaleka mabega mu buli kintu kyonna kyonna ky'abaakola. Abakulembeza buli w'abeera n'abaana be, kizibu olaba Farida ng'ali yekka buli w'abeera n'abaana be. Era bw'atyo ne ku birthday ye bambi avuddeyo ate n'agijaguza n'abaana be, wabula takomyeko. Mukyala ayina ate omutima omugabi, bw'ati agenzeeko ate mu baana bambi abatalina mwasirizi, abaana abo abatalina bulungi busobozi, nasobola okubeera nga ate bambi abakyalirako n'abeerako nabo n'abatwalira ne ku bintu omuli pampers n'emmere n'ebintu ebirala. Bambi kale bambi happy birthday Farida Nakaziwe, tukwagaliza amazaalibwa malungi ate munange ag'essanyu. Tusaba Katonda sobole okubeera nga ate bambi ayanukula eri okuyaayana kw'omutima gwo. Kale nno ge gamawulire gensobodde okubeera nga ate nkutuusaako essaawa zino zennyini, wabula nga mangi nnyo mangi ddala mu butuufu gakyatambula era ng'obutagasubwa genda kusaba subscribing gwe atanaba ate oteekeko n'akadde gwe still atanaba osobole okubeera nga ate nagwo wegajja butereevu ogafuna mu notification zo. Abankumira atakumira mpeera for now. Sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo, mubeere bulungi, nkomawo.